naye kati wano kkooti enkulu kyetuwakanya okuba nti Mao ne mwami byabakama n'etteeka lyennyini lino libaayisa bali mu kulivayireetinga tebaligoberera kubanga etteeka eryo ligamba nti ekibiina okuyingira mu iPod walina okubeerawo kyetuyita statutory instrument, walina okukolebwa regulations empya naye bano bakyali ku MOU eyakolebwa mu 2022 nga bwe twabagamba yali company limited by guarantee erina CNGO wakiriko NGO naye eno yali company y'abantu abakiregiseringa ne bakiteekawo kakati kyekyo kyetuze wano kuwakanya mu maaso g'omulamuzi ono nti bwe baba bagamba nti wateekebwawo etteeka epya muligoberere etteeka epya mufulumye regulations empya so si Mao tuula wali mu ofiisi ye n'awandiikira mwami byabakama n'amugamba bano kati zino 6 zize njagala kubanga zo zayingira mu iPod mu 2022 kubanga etteeka terisobola kukola nga lidda mabega yensonga lwaki tuli wano nti etteeka terisobola kukola nga lidda mabega. NUP tebagiyitanga mu lukiiko oluteesa ku butya etteeka lino eppya oligenda okuteekebwa mu nkola babaddeyo nga bakukuta obawulira kati batudde wali naye byonna byonna nga bibatuulamu byakulwanyisa NUP discussions ezo kubanga abavaayo oluusi batugamba nti ensonga enkulu ebeerayo bano tuba excludize tutya bana ba NUP ensonga eyo bano bajjeemu tobateekamu bano tetubabala singa ye yali alina peni n'olupapula oluliko ebibiina by'obufuzi singa yasazaamu dda NUP ekyo tetwagala kibeere kyetunwanirira wano nfuga y'amateeka instrument statutory instrument gye twogerako nkulu nnyo kuba yerina n'okussa mu nkola etteeka eryo eryaleetebwa ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act ekyokulabirako eno memorandum of understanding eteekebwako omukono eba efaanana etya bwe bw'osoma etteeka eryo ennongoosereza eyo ogirabamu baginnyonnyola amateeka tegasobola kuteekebwa mu nkola nga tewaliiwo instrument bweba ebulako kiba unconstitutional okwagala okussa mu nkola etteeka eryo enkola enkadde engeri ebibiina by'obufuzi gye bifunamu ssente ezo ezirambikiddwa mu mateeka y'enkola ekyaliko so si etteeka eppya eryaleetebwa basobole okutukuba olukokola ekyo kyetuwakanya wano sente muzaagala temuzaagala lwaki sente tezijja nazo zijje mu kibiina ky'ebyobufuzi kubanga za muwi wa musolo zateekebwawo tteeka ekibiina ky'ebyobufuzi ekiravu bannyini kituuka n'okuleeta abakiise mu paalamenti kifuna omutemwa lwaki mwagala bali batubijjise bubijjisa baleme okubeera nga tufuna ekyo ekirina okujja ewaffe bwe zijja kiri mu mateeka naye n'ebirungo ebirala eby'etteeka tubitunuulira si ssente zokka wabula enfuga egoberera amateeka kanyongereko ensonga kubanga Mao nga ennaku 25 z'omwezi ogw'omunaana 2025 nawandikira akakiiko k'ebyokulonda nayogera ku Democratic Party, FDC, Justice Forum, NRM, UPC ne PPP. Kakati kyetugamba ene baluwa teri mu mateeka ene baluwa emenya amateeka naye kyetwagala mutegeere nti etteeka lino lyonna okuleetebwa mu palamenti lyali ligendererwamu okulwanyisa NUP kakati tugezaako naffe okulispondinga kwekyo kyekimanyi etteeka lyaleetebwa okulwanyisa NUP ate ne leesanga omuntu alina okuleeta statutory instrument honorable Nalukola gyayogerako ye Mao amaze ebbanga lyonna ng'ababuulira nti ekigendererwa kye kyakulwanyisa kunafuya kukonjeera national unity platform mu byonna bye bakola. I just want to make one clarification that for anybody characterize this discussion by restricting it to money. This discussion is about the unlawfulness of the actions of the minister and the electoral commission. Whether it was about money, whether it was about something else, we would still challenge it in court. So I think it is a disservice for anybody who wants to reduce this discussion to money. So you don't need the money? That's not the discussion. Minister
shall by statutory instrument prescribe the composition and functions of Inter-Party Organization for Dialogue Summit and the Inter-Party Organization for Dialogue Council. You see? And here was by the procedure to be followed. See, it says, the procedures to be followed by a political party or political organization to join or withdraw from the National Consultative Forum. Even the procedure must be prescribed by the Minister for Justice and Constitutional Affairs by way of statutory instrument, which is absent. They are implementing a law without an instrument to operationalize it. Ensonga eri kumenyebwa amateeka okumala ebbanga mubadde mutugamba lwaki toteesa abantu baffe kubajja mu makomera nitubagamba tusooke tugoberera amateeka nogamba nti omuntu bamusibye emyezi 3-5 nga tebanamuleeta mugende muteese tamulira amaze emyaka 5 nga talabikako bakibalama mawa mawulire nimugamba mugende muteese abantu ensonga y'amateeka lino etteeka tuliwakanya engeri giryakolere naye tugamba nalyo lennyini baligoberere kubanga kati mawo mulaba yawandika ebbaluwa nga 25 z'omwezi ogw'omunaana kati we yawandiika n'agamba ebyo ebibiina bye bibadde mu kitongole kiri naye nga tugamba nti etteeka terikola nga lidda mabega tosobola kugamba iPod nga bweri nga bwe twabagamba ebadde nga company limited by guarantee kakati tugamba nti walina okubeerawo statutory instrument empya in fact tuwakanyiza ddala ekya electoral commission mulaba leero baleese receipts balaga NRM bagiwadde billion 8.5 receipt yaabwe yino wano nebatulaga nti UPC bagiwadde million 2.77 simanyi polisi ne bagiwa million 7.5 tetubagamba byonna bye muli mukola bimenya amateeka enga NUP twalyagadde lino etteeka epya lye baleese lisooke liddemu liteekebwe ino kyebogerako tekiri mu mateeka byonna bali mukola tebiri mu mateeka naye kisingira ddala kwe kumanya nti bigendererwamu okulwanyisa National Unity Platform. Ekyokulabirako ekirala twabagambye mulabye ebibiina birala nno newankubadde bano babyegaana babadde babituukirira nga babiperereza kwegatta ku IPOD naye kakati ffe ne batwabagamba nti yes tulabye byonna bye nemugezaako okukola naye katubawandiikire n'okubawandiikira olabye procedure gye batugambye bano simanyi bakyali mu campaign simanyi bano bali tetumanyi kubanga balina okwebuuza ku Museveni bamanye ekikyagamba ku nsonga tisimanyi bamutegeera so bino byonna bigendererwamu okulwanyisa NUP kyetuze wano kuwakanya era omulamuzi kyetwagala ategeere ti bino nsonga z'amateeka era twagala wetuleso alage ekituufu kyeki. What the public needs to understand is that the old arrangement of IPOD lapsed by coming into force of the new amendment. IPOD as is today is an organ of National Consultative Forum for which we are members. The old arrangement of the company limited by government, which now the minister wants to enforce, does not apply under the new legal arrangement. So it is inappropriate for anybody to want to mix the two. Bwe yateeka omukono ku tteeka nga 15 June etteeka lyatandika okukola ekitegeeza nti ebiririmu byonna birina okujja mu nkola. Statutory instrument yali eyambako buyambi naye tekulembera tteeka n'olw'ensonga eyo etteeka lyali lirina okujja mu nkola. Statutory instrument bwebaawo ne bwetabaawo yes etteeka lirina okubeera n'engeri gyetteekebwa mu nkola naye olw'okuba nti statutory instrument tenajja tekitegeeza nti etteeka nalyo lirimbe. So kyekyo lwaki naffe twali tulina okuliteeka mu nkola. Okuva NUP lwe yajjanga political party tebeerangako memba wa IPOD. Kyekyo lwaki tewali teyitanga mu mitendero gyonna egy'okufuuka memba wa IPOD. So kyekyo yensonga lwaki basazeewo okutandika process eyo. Sente zaafuluma ku assumption nti abamemba bonna political parties eziri mu parliament
ziri mu IPOD. Electoral Commission ng'erina okugaba ssente ezo ng'esinzidde ku bammemba ba IPOD. Era twawandikira Electoral Commission tukigamba bammemba ba IPOD beba. Kati ssente ezisigalawo nga bw'omanyi Public Finance Act bwegamba nti ezisakozesezeddwa zirina okuddayo mu Consolidated Fund. Era tusuubira nti Electoral Commission nayo kijja ebibiina bino ebyali mu IPOD enkadde byazzamu ne biteekawo mubono ku ndagaano ebiyigiza no IPOD empya. Ebibiina tewali memorandum of understanding endagaano etambula okusinziira ku election cycle. Election cycle yasembayo ya 2021. Ebibiina byateekako endagaano mu 2021. Endagaano endala egenda kujja at the end of next year. Tewali kyetaagisa bibiina kukola MOU ndala ng'eri ekyaliko. N'olw'ensonga eyo endagaano empya NUP bwe gyesaawa eno omukono ejja kuteeka ku eno endagaano eriko emala egwako mu 2026. Ebisigaddeko ejja kutandika after 2026 n'okweyongerayo. Financial yenkadde yali efuna ssente lwakuba etteeka lyali terinagamba nti okufuna ssente olina okubeera ng'otadde omukono mu ndagaano ya IPOD. Kyekyo lwaki baali bazifuna. Naye etteeka okuba pulezidenti we yaliteekako omukono nga 15 neritandika okukola mu financial year kyali kitegeeza nti okufuna ssente balina okubeera mu IPOD. Omulamuzi atuwadde n'atugamba mwogere olina woba n'amaanyi kati tegalya. Abakulembeze mu IPOD baze bakyogera buli lunaku nti IPOD enzigi zaayo zikyali nzigule eri NUP. Prosesi kyekyo lwaki tugenda kubayambako okuyita mu prosesi eno okulaba engeri gye bafuukamu bammemba. Exclude NUP. And we are here before the High Court to say that is wrong, that is irregular, that is illegal. You remember, Locke was in Parliament a few weeks back, and he said that now that there is a new law, let the statutory instrument be presented to us. Which is why we say that we are against that discrimination, because all discussions, these who have been meeting, talking about how to implement the new law in the exclusion of NUP, and we say that is wrong, that is irregular.